Okusinziira kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ki Uganda National Bureau of Statistics UBOS, bannayuganda abasinga obungi bali wansi w'emyaka 35 nga bakola ebitundu 73.2 ku buli 100. Ekyennyamiza kiri nti gavumenti ya Uganda okuyamba abavubuka bano essuubi lyagiri mu bavugirizi ab'enjawulo. Kyokka obuyambi obumu bwagisalibwako naddala obwali buva mu ggwanga lya Amerika olwa President Donald Trump okulagira obuyambi buno buyimirizibwe. For instance, in health facilities, that was dependent on donor aid is getting affected. Abavubuka bagamba nti okuva ensimbi zino bwe zaabasalibwako bannaabwe bangi balabiddwako nga bafunye ebizibu ebiteebeereka gamba ng'okufuna embuto ze bateeyagalidde. Kubanga n'abamu babeera mu ssomero ate era ne bafuna obuzibu buno ne bakkabasanyizibwa ne balimbibwa abaami. Olw'ensonga nti baba balina obuvunaanyizibwa bungi, balina ebyetaago bingi. Era abavubuka beemulugunya ku bakulembeze baabwe be bagamba nti tebakiikiriddwa bulungi. Era nga eyo ensonga ereese okuba nti ebizibu byaffe bye tulina tebiwulirizibwa era nga tusigala nga tunyigirizibwa. Ekitongole ki Plan International nga kyegasse wamu n'ebibiina by'abannakyewa nga FEWA n'ebirala babangudde abavubuka ab'enjawulo okwetooloola ssemazinga wa Afrika ku butya bwe bayinza okweyimirizaawo nga tebeesigamye ku buyambi. We look forward to these young people having a fruitful engagement and coming up with innovative ways. Okusinziira ku Lazarus Mwale owa Plan International baakizuula nti okusalibwako obuvujjirizi kyabaleetera okudda emabega mu lutalo lw'okukuumira abaana mu ssomero. They can no longer reach out to young people with information or do door-to-door supply of contraception, for instance, for young women. Mondo Kyateeka, kamisona w'abaana n'abavubuka mu minisitule y'ekikula ky'abantu, agamba nti ssente ezibaweebwa gavumenti ntono nga tezisobola kutambuza nteekateeka zonna ziyamba abavubuka. So obuzibu bukyaliwo, ssente gavumenti ezitaddemu naye nze njagala kugamba nti tezimala. Ono era asabye bannayuganda okwettanira enkola ya kizaalaggumba okukendeeza ku baana abazaalibwa mu nsobi. Tuve mu bino ebya kaliki ebyedda ebyokugamba nti bw'ozaala abangi gw'omugagga. Bo bannakyewa bagamba nti kano ke kadde bannayuganda ke balina okukozesa okulaba nga basonda ssente mu bantu baabwe, okulaba nga bagezaako okutangira ebizibu bye byolekedde olw'ebbula ly'ensimbi. Check what are the gaps from the service delivery side. What are some of the services you envisage to have but are not getting? That means if you have your population that is educated, it is contributing to the national treasury in terms of taxes, the young people are employed. Yes, it is an advantage. Twetandike kwewaamu. Omuzungu kyayita philanthropy. Tweweemu okuyamba ensi yaffe eno Uganda n'abawala. Ne projects n'ebitongole ebiyamba abawala. Abavubuka bo basabye gavumenti okwekamwana ng'ekiwundu tekinnasaba ddagala.